bulungi. Yes. Amanya bakwisana. Bampita Council Muhumuza Milton. Nga nkola ne farm ya Kafero and Company Advocates. Okay. Nga bamuba lawyer ku Abanamulondo investment. Yes. Era nga tusanyuse na mubalaba mwebali tujja tukyalirako mu mbeera eriwo ey'obulimba obusaasaana nti ku nsonga zalaguzo oyogeddeko si kituufu nti Ekivulu tubadde tukimanyiko abantu babadde bakiorganizinze bayita babosa investment betuwulira nga betuwulira twabadeclaringa nga trespassers ku kizimbe kino nga bali balemererwa okusasula ebisale bya rent bye balina kusasula right away okuva mu February this year nenga okuva emabega bagenzi nga bastrugglingamu nga bali basabyeko n'obasonyewako omwezi ne tujja nga tuguluba nabo nga tubasonyewa nga tubakiriza nga boka arrangement in terms of payment ne basigala nga ba interfering ne freedom y'abatendesi abalala ng'okuleeta noise pollution okuteeka structures ku premises obutakirizibwa kati ogeza kubawuninga nga bagenda political era kyovula wawudde mu mawulire nga abalanga bateekawo scenario of covering up from paying this money which the company owes them. Twogere ku Kivulu ekya EVELYN LAGU omulwadde ekyo yali ategeseewo wano ku kizimbe ekyammwe era oluvannyuma ne kisazibwamu lwaki kyali kiti? Ojja kunsonyiwa ebyo tetubimanyiiko nga management y'ekizimbe tetubimanyiiko bano twabadeclaringa trespassers okuva mu Gwokubiri this year. Simanyi oba batandika ddi oku advertisinga naye nga eyo si concern yaffe nga management y'ekizimbe oli asobola kukola kyayagala so long as atuukiriza emiwendo ezimuwerebwa n'atuukiriza n'amateeka agatwala ekizimbe. Mwali temukimanyiiko nti waliwo concert yali egoyinga maaso? Management y'ekizimbe yali tekimanyi ate n'obuyandibadde nga yetwalaganya ekizimbe teyingira mu nkola ya tenant waba atuukiriza kyalina kutuukiriza. Mu statement za bossa yalaga nti mwali mu mubanja sente miliyoni 11 era n'azisasula ate oluvannyuma ne muleeta lisiiti eraga nti mwali mubanjayo miliyoni 8. Lwaki kyali bwe kityo? Aleeta obukakafu ekya miliyoni 8 ezo ze rent areas. When you combine other bills ng'amasannyalaze n'amazzi byonna ng'obikwasaganyiza wamu ziri mu miliyoni 11 yezigwawo ezo zonna tazisasulanga kati ye aleese obukolyo buno these old tricks of tenants alemererwa okusasula agendera mu mawulire nti oba simanyi tayagala kutuukiriza bakyalina tuukiriza. Yes, ate n'okusasula eyo azasasula bubi ngaleetawo miliyoni emitwalo 8 leetawo zino naye nga n'omwaccommodating nga bumanyi embeera eriwo ng'osobola kwata buli kimu kyaleese naye simanyi eyamuwadde amagezi agenda kukozesa obukolyo bw'okugamba nti Namulondo investment yamubye simanyi yagenze n'ateeka report ku poliisi nti waliwo ebintu byabula naye tulina information eri credible. In fact weba tugoberera amateeka inakwatibwa naye nga of course ekyo tetujja kigenda mu nnyo. Yes. Bwe bavaayo ne bacomplaininga ne bagamba nti no basasula kasente ne mubawa ebbaluwa ate wayitawo ennaku zaali ntono nnyo ne mulaga nti ate ekizimbe mubagudde era bali ready okuteekawo ekivulu kyabwe. Ensonga eyo gyogerako ki? Ekyokugamba nti twabagulawo okubakiriza okuyingira olunaku olwo yali arrangement nti balina kujjamu ebintu byabwe poliisi yaliwo ne LC nga baza okuwitnessinga ki okuva mu kizimbe kati we batuukawo ne baorganizinga press conference ne batandika okugamba ye munaye tusanze nga batubye omuntu abadde azookima obuntu bwe yaleka mu premises obutinitini atandika okugamba bamubye kamera bamubye eki naye tulina obujulizi akaakane obujulizi bwonna bwe tubuyina everything will bounce back. Yagamba nti no bwe bategeka ekivulu kya EVELYN LAGU mwali mutuuse ku nzikiriziganya naye ate ne muleetayo olukujjukujju olw'okuba nti mwayagala okubasasuza ssente extra money z'atamanyi nako. Boogere arrangement gwe bagiyingira nabo ani gwe bayingira arrangement naye ani abadde amanyi ku kyevulu ekyo ffe tutubeera mu organizing ebivulu
We are not a party agamba to ntino that. yayogera ne management era n'esente nebabasasula Tewali esente ze yali asasudde. Know that he are defaulting okuva mu Feb and is already a trespasser. Is still trespassing, is committing offences, and now he's seeking public sympathy. hey. And the issue of talking about EVELYN LAGU, Yes. that is a cover-up. I think, with due respect, Mr. Bossa should not use that woman as a cover-up. To this event, upon him failing his responsibilities to pay rent. The rent. Yes. So rent mumubanja sente mmekanga entuufu? The estimate Yes, estimate money. demand Yes. from Bossa is 11 million. Million waliwo million 8 n'obugwamu eza rent, waliwo bills ez'amasannyalaze, waliwo bills ez'amazzi, ebyo byonna tabisasula. So in total Ziri million 11. 11. Yes. Ate ye zagamba ze yasasula ne mulyoka muleeta ate million 8. Yasasula ani? Yagamba yasasula management. Ezo sente ze yasasula tetuzimanyi. Kyetumanyi Bossa is a trespasser ku kizimbe kino kya Muganzwaza. Ebintu bino byonna nga bize bye happeninga omubadde musirise omukyala EVELYN LAGU n'atuuka n'okuba nti agwa ku ttaka n'azirika n'omutwala mu ddwaliro nga bewala ttaka. Wano yonna mubadde muli ku kyokuvaayo okwogera lwaki leero? Kati eyo ebadde arrangement ya kulaba nti boonoona linnya lya kampani yaffe ya Namulondo Investment, naye tekijja soboka kuba eggwanga litegedde amazima nti Bossa abanjibwa is a defaulter era trespasser waba nga tajje buntu bwe bano obuli ku kizimbe nenga steps eddako fa bagimanyi. We shall touch those properties. Mwagala jjemu bintu bye mwagala asasule sente. Tusobola musonyiwa ne sente ezo. Tusobola salawo musonyiwa naye n'atuwa ekifo nga bwe kiri. Naye yagamba nti amaze kuno ebbanga lya myaka ng'etaano era nga mukolagana bulungi nnyo nga ne sente azisasula. Naye bwe twatuuse ku kivvulu ekyomukyala EVELYN LAGU ne mumwekyalira. Ebyo si bituufu. Eggwanga lirina tegeera nti ebyo si bituufu era babitwale nga sibiri nga fabrications ng'agezaako kwedefendinga. Naye singa teyandiyagala busaso yandize mu bulungi n'atagenda mu public simanyi okukaabira ani wabadde akolera ku kizimbe ng'aganyu ng'afunamu lwaki teyavaayo avuddeyo leero ng'alemerera okusasula era yajja na staging a demonstration awo ku gate. Yes. Polisi yandibadde mukwata. In fact simanyi polisi yerinza okumukwata. Lwaki polisi teyamukwata? Tetumanyi naffe naye nga mu butuufu bwabyo it is illegal to stage an illegal demonstration, unjustifiable demonstration. He's a trespasser and is continuing to trespass, and the law will work him accordingly. Singa aleeta sente zino muli willing okuba nti muddamu ne mukolagana naye? Tulina tulanga management ekyo sula kiddamu kati. Tulina tulanga management tuteese ku ekyo naye nga bwemanyi nti kampani ya Namulondo bakisanyo bwe babaze ne beetonda tomanya tuyinza kukolagana nabo. Bw'ogamba nti kampani ya Namulondo yakisa nnyo ng'omukyala EVELYN LAGU yali afa nga agezaako okwagala okukola ekivulu afune ku ssente zino, lwaki temwamuleka then ebisigadde ebyo sibimanyiko ddala naye nga we baba bituufu just bagezaako obistaginga. Singa bye babituufu munaagezaako coveringa up expenses ze na buli kimu kyataddemu nga Namulondo investments ng'osasula trespasser tosobola sasula trespass. Anti yagamba alina obujulizi. Waba leese obujulizi ajja genda mu mateeka agoberere emitendera afune kyayagala. Bwemba nga mubanja omuntu omulala najja ng'ayita mu ye mukwata oli mukwata ono kuba kirabika nti ne EVELYN mumweganye nti mumumanyi nako naye nga n'ebivulu babitimba. Tetulina arrangement ne EVELYN LAGU. Ebipande wabirabako? Kyenkuddamu tetulina arrangement nga Namulondo investment tetulina engagement yonna arrangement yonna naye tanaba tutuukirako ng'ayagala okustaginga ekyevulo ku kifu kyaffe kwanga bwe nkugambye nti Bossa investment abadde bakozesa kino ekifu twaba declaring nga ba trespasser they are now seeking public sympathy because they don't want to pay, they don't want to comply with the
with the rules at the building. They don't want to control their pollution. They were also defaulted on putting unwanted structures on our building, which are unwanted, complete and also. So we have no business with Bosa Investments. If at all there's an arrangement, let them go to court. Waliwo allegations ziraga nti ekintu kino Nabosa nga tumaliriza Nabosa Investments muzze mu kikola naddala ku attendants bammwe. How true is that? Bameka bakavaayo allegations? Yes, those allegations the unfound allegations because tewalavangaayo okujjako bano abavuddeyo nga balemererwa okusasula ate ne bagenda mu mawulire. Twagala kiriringa gwanga nti Namulondo Investment emanaginze ebizimbe bya Kabaka bulungi era tewali complaints endala okujjako ono simanyi kikyamutuukako. Yabagudde ku musango. Kyetumanya report nze ku police era abantu bagenze ne bakola statement. Tumanyi nti police yaffe nungi egenda kunyonyereza eveeyo n'amazima amatuufu. Kale osigadde namwe mwamuguddeko omusango? Ekyo tetunakikola naye tugenda kikola. Mugenda mugulako omusango? Musango gye mugenda mugulako? Omusango gwonna gwe tunasanga kubanga emisango mingi zagenda kola. Is a trespasser first of all. He staged an illegal demonstration at our gate. So there are several cases which are pending against him. I would ask him even to come and apologize or apologize to the public about the lies. Lwaki ensonga zo temwazikwata kisajja kikulu naddala nga mulimu keesi y'omukyala ali obubi? Simanyi lwaki weesiba ku nsonga y'omukyala oyo. Omuntu gwe tusonyeyo okuva mu October nga strugglinga. Omuntu amaze okuva Feb ezo ziri myezi meka nga tasasula rent. Oyagala tumukwate mu ngeri ki? Twamukwata bulungi era kyovula ababadde akyali wano era kyovula n'ebintu bye tetuna complyinga neteeka okubislowing out. Twamuinvitinza ajjemu advocatinga ajjemu obuntu bw'alinamu obutimitini naye kyekino. In fact no recent we are staging we are later abamawulire era aza okujjamu ebintu bye naye of course yali planned up n'aleeta conference n'atandika obulimba bwe. Kale ekisembayo kiki kyemuzaako? Ekisembayo twagala eggwanga litegeere nti omwami oyo Bosa ne company Boss Entertainment balimba nnyo, baagala public sympathy era webanga balina claim yonna bagoberera amateeka. Balemu okwa-attractinga public sympathy, balemu okumixingamu issues z'omulwadde Madam EVELYN LAGU Mukama jamuwonya, balemu kuzireeta nga bamustaginga nti bali baorganizinga ekyevulo. Naye yabawabidde omusango gw'okutwala ssente ze munanguza busa nti abasasula esente ne mumwefuulira. Tulinze empapula tetunaziraba, we tunaziraba tugenda responding according. Osigadde amanya gange bampita Milton Muhumuza nga akolera mu faamu ya Equatorial nga tuli balooya ba Namulondo Investment.